David Nsubuga omutuuze mu Kiboga Ward ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kiboga yeekubidde enduulu eri minisitule y'ebyettaka okuvaayo emitaase ku bamu ku bantu abeeyita aba Buganda Land Board abavuddeyo ne batandika okumutiisatiisa nga bwe bagenda okumusengula ku ttaka lye essaawa yonna. Gange bitibwa Nsubuga David, ndi mutuuze w'e Kiboga disitulikiti, Kiboga Town Council, ntuula mu Lufula, ettaka lino lisangibwa mu Kiboga Ward. Ettaka lino eryogerwako kuddayo emabega kubanyonnyola. Ettaka lino kubira ddala mu ndagaano y'Obwenda waliwo omwami eyali nannyini ttaka eyayitibwanga Teera Ssekibaamu Munaakulya. Omwami oyo yalina ettaka eriweza 7 square mile 7. Omwami oyo ettaka lino n'aligaba mu mitendera oba n'abaako be yaliwa mu mitendera. Buganda eyogerwako nti yalina ettaka mu 1925 Buganda erimba. Mu 1925 Buganda teyalina ttaka. Ate era okuddayo emabega katono yinza obanyonnyola, ettaka lino eryogerwako Kabaka bwe yalinga alifuna, Kabaka yafunanga obuwandiike oba baakolanga obuwandiike. So tebaakuŋŋaanyanga bakadde ba ku kyalo nga obumu obuwandiike obukakasa obwannannyini ettaka. Ettaka lyava dda nga lirina obuwandiike naddala ettaka lya Buganda. Kabaka bwe yatuuka okugabira basajja be ettaka, yagaba ng'abagabira obuwandiike, era y'ensonga lwaki twasobola okumanya nti Teera Ssekibaamu Munaakulya yafuna square mile 7 zaali mu buwandiike n'ekyapa n'akimuwa. Daudi Chwa ng'amaze okukakasa nti Teera afunye square mile 7, naye Obwakabaka tebufunyeeko ttaka. Teera yagenda mu Chwa, Daudi Chwa yagenda mu maaso n'asaba Teera amuwe ettaka yiikaana mu 9 nga kwe kutudde olwaleero, kwe kutudde disitulikiti, kwe kutudde eddwaliro, kwe kutudde prisoni, kwe kuli veterinary ne kooti weekolera, zonna ze yiikaanamu 9 Ssekibaamu. Teera Munaakulya ze yawa Buganda. Kikwasa ennaku okuwulira ate aba Buganda bazze ne bagamba nga ate mu 1925 baabawa ettaka, naye nga bonna abaagwera tewali yaliwo, ate bakitwala okuba ekirabo. Naye ng'amazima gali nti ettaka lyasabibwa ennaku z'omwezi 18 mu mwezi gwa 7 1929. Era n'ebyogerwa bino, ekyapa kya Buganda Teera kye yabawa ettaka lye kyekino, baabawa yiikaana mu 9 ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 7 1929. Teera yagenda mu maaso 1925 alina omwami gwe yawa eka 8 bamuyitanga Teera Ssekibaamu. Era mu 1924 Teera yagenda mu maaso n'abaako abasingo ginale n'abakolera obuwandiike nabo n'abawa liizi ya myaka 99. Kiki enzijjayo ebintu bino nyongere okukakasa ensi nti Teera ettaka teyaligabanga agaba keeki ku mbaga. Ettaka yaligabiranga mu buwandiike, era ettaka eryasigala aligabira mutabani we bamuyitanga Ibrahim Soke Ssekibaamu. Era yali muweera ku nnamba volume 47 folio 23. So kikulaga nti ettaka lyonna nga bwe yalifuna mayiro 7 yagenda okufa mu 1935 n'ettaka amaze okuligaba ate mu buwandiike. Kikwasa ennaku ate era kyennyamiza okuwulira nga Buganda ejja erimba oba abantu abalina olukuuso olw'obulimba nti baabawa ettaka ne batabawa biwandiiko. Ettaka eryogerwako lyava dda nga lirina ebiwandiiko. Ettaka si lya leero, ne Kabaka yava dda ng'ettaka liri mu biwandiiko. Kino ekyokuleeta abantu ku TV simanyi bawezezza emyaka 9 ajja n'obulimba. Nedda abakadde baaliyo
na wano mu Buganda twalina abakadde naye Kabaka teyalowooza ku baana bakadde bajje banyonnyola ensonga z'ettaka wabula Kabaka nga ye yakozesa obuwandiike ettaka liba n'obuwandiike. So ako ka background mbadde nina okukajjayo okwongera okubalaga nti abagenda balimba ensi nti ettaka eryogerwako lyali awo nga teririna bukakafu n'okulimba ensi nti ettaka baagabanga ligabe ng'abagabako ekikumbaga nga tebakola buwandiike. So ettaka eryasigalira nga Teera amaze odduwa omwami Ibrahim Sooke Ssekibaamu omwo mwe twayita. Omwami oyo yazaala abaana babiri, Sajja Kambwe ne Tom Kiberu. Abo be baana. Omwana omu Tom Kiberu n'afuna obuyinza letters of administration eza kitaawe. Ffe ettaka lino eryogerwako eryali liweereddwa kitaawe mu buwandiike n'ekyapa nga bakimuwadde kwe twayima naffe tufuna ettaka lino eryogerwako. Nganze Nsubuga David nenzijanga omuguzi nenfuna ettaka eryogerwako lwali. Kabaka mu kkooti n'omugamba Kabaka akaayanira ettaka okutali biwandiiko oba akaayanira ekintu kyonna nga tewali biwandiike. Olaba ne bwe kiba kibanja kiba n'obuwandiike. Naye nandisabye nti baleme okuwebula Obuganda ate baleme okuswaza Obuganda ate bawe ne Kabaka waffe ekitiibwa kuba tuli basajja Baganda. Ettaka Omuganda yalimanya mu ntandikwa yaalyo ettaka lirina kuba na biwandiiko eriryoka lifuuka eriryo. Abakozi abali mu Buganda Land Board bakozesa erinnya lya Kabaka okulyonoona n'okulityoboola. Ffe mulaba wano nze ndi musajja Muganda era neddira Mamba. Kabaka wange mwagala nnyo ate era muwa ekitiibwa n'okuyimirira obuyimirizi mu maaso ga Kabaka kindabira ddala ekyenjawulo. So abantu abeerimbise mu Buganda Land Board nga bakozesa erinnya lya Kabaka kubanga bw'otunuulira omusango oguli mu kkooti gugamba Kabaka omu Buganda versus Nsubuga David. Naye nga bw'onoonya Kabaka kye bamwogerako boogera nti baamuwa ettaka ku kutaali buwandiike. Naye nga bwe mbagambye Teera Munaakulya yawa Obwakabaka ettaka mu 1929 n'abawa obuwandiike. Era mbalaze ekyapa ne mbakakasa nti ettaka Teera lye yawa Buganda baali bawanga 1929 ne bali baweera ku kyapa. Okwongerako ku ekyo Buganda yafulumya ekiwandiiko nga bw'okiraba. Ekiwandiiko kino nga kikakasa ettaka lino si lya Buganda era ettaka lino tebalimanyi mu akayivu ya Buganda. Era okuva ku olwo ekiwandiiko kino ne kiyimirirawo n'okutuuka essaawa ya leero tewali n'omu yali akikyalenjinze. Era okikyalenjinga oleeta obukakafu obulaga nti olina kyokyusa nti oba waliwo ekiwandiiko. Naye baatuuse okuloopa omusango era baaloopye bakakasa tebalina biwandiiko. So kiddayo ku kiwandiiko kino ettaka lino Buganda si lyayo. Olwaleero nandisabye okufuna obwenkanya. Ensonga zino zaatuuka ziri mu ofiisi ya Solicitor General era zikyatambula nga tulabika zigenda gonjoolwa. Naye ate neewuunya bannakigwanyizi okuva mu Buganda Land Board ate bazze okuntwalako ettaka lyange nga bakireiminga tebalina biwandiiko. Ng'ate olwaleero ettaka eryogerwako ndina kuwa buwandiike endagaano n'ebyapa. Era ebyapa musobola okubirabako. Mbeera eyo gye nsaba ne Ministry awamu ngisabirako okutunula mu nsonga zino tube nga tusobola okugonjoola ensonga zino. So aba Buganda abali mu Buganda Land Board benziramu ne mbayita bannakigwanyizi. Ebintu bye boogerako oba ebintu bye balowooza amataka ga njawulo baaweebwa omwami Teera Munaakulya. Naffe ettaka lye tulina lyava mu mannya ga Teera Munaakulya ne liweebwa mutabani we mu kyapa.
so ebyapa bya njawulo, amataka ga njawulo ne siteeti za njawulo. So Buganda yandigumye n'egenda n'ettaka lyayo lye baagiwa yikanamu omwenda nga bwe nannyonnyodde. Batuula ne basaba Ssaabalungamya wa gavumenti amanyiddwa nga Solicitor General okuvaayo alungamye kwani omutuufu ow'okusasula ssente ezaayiikeemu. Amannya Magala Ali, naliko kansala w'omuluka Kiboga Ward ku lukiiko lwa Town Council awo, naliko nga member of executive, era twatandika okukola emirimu gyaffe ng'abakulembeze. Meeting zaffe yasookera ddala ebasa okutuuza executive bwe twabuuliza town clerk ekifo kye tulimu kyani, kyaffe nga town council tuli bapangisa tuli beezise, n'atunanukula n'atugamba nti ekifo kye tulimu si kyaffe, ate tuli bapangisa tetuli beezise, tetumanyina n'ennyini kyo. Ne tumubuuza mwajjamu mutya, n'atugamba nti bajja balowooza wa Buganda, era mukwende yaliwo wano bakolagana naye nga bajja mu kifo kino. N'essaawa yatuuka ey'okusasula obuseereza bw'opangisa, baasaba mukwende ebiwandiiko ebiraga nti wano waabwe mukwenda nga talina kiwandiiko na kimu. Ebiwandiiko tukuweesete weeziri, mukwenda nga ebiwandiiko ne bimubula. Naye chairman eyaliwo mu biseera musajja kye twaddako ffe, ekisanja ekyaggwako ffe tuddeko, omwami oyo yagenda e Buganda n'asaba ebiwandiiko ebikolagana n'ekifo ekyo, n'agenda emirundi ebyokubiri n'asaba ebiwandiiko ebikolagana n'ekifo ekyo, ebiwandiiko ne bikola ki, ne bibula. Naye omukyala yali mu ofiisi ya Buganda Land Board, Lilian Kaddu. Omukyala oyo yatukola bulungi, yali akulira olukiiko lwa Buganda Land Board, Lilian Kaddu. Yatukola bulungi n'atwanukula mu buwandiike. Ebbaluwa gye nalabako n'amaaso gange era nagirekawo ku Town Council awo, ng'alaga nti ettaka eryo si lya Buganda era terina kawadde akakwate konna, era n'alagira ba Town Council enoonye nannyini ttaka omuki omutuufu. Ebbaluwa mweri mu ofiisi za Town Council awo. Naye ffe twamugamba ng'omukulembeze twalagira Town Clerk, ne tumugamba agende ku Mambo Bada, agende ku Bukedde TV, agende ku BBS, agende ku Bukedde Radio, ku radio zonna emikutu gyonna egy'empuliziganya, tulange nga tunoonya nannyini ttaka eryo. Nga tuyifunye endowooza nti niba najja 100, gavumenti erina obusobozi obunoonyamu omuntu omutuufu atya omu. Town Clerk n'atuwabula n'atugamba etteeka terimukkiriza kukola bwe lityo, etteeka mulagira kuwandiikira Kaawo, era tumugamba otuyambe wandiikira ani Kaawo. N'awandiikira Kaawo n'atwanukula ebbaluwa ye ng'etulagira genda wa Solicitor General, lagira Town Clerk agenda wa Solicitor General, era Town Clerk twamukkiriza n'agenda wa Solicitor General. Era Solicitor General oluvannyuma lw'emyezi ng'enaku 5 yatwanukula n'atuddamu ebbaluwa ng'atulaga nannyini ttaka omutuufu ye Nsubuga David. Gali Meeya w'e Kiboga avuddeyo n'ategeeza nze nakula manyi ettaka lino lya Bwakabaka, kyokka we nafuuka mmeeya ne neekenneenya ebiwandiiko byonna nga biraga ng'ettaka lino we liri erya David Nsubuga. Yandyerabidde naye n'awandiika ng'agamba ekiboga ng'Obwakabaka tetulinayo ki, tetulinayo ttaka. So ekyo nekireetera David kubanga nannyini ttaka ate nga alina n'ekyapa. Dennis Bugaya omwogezi wa Buganda Land Board ategeeza ng'ettaka lino bwe ligwa wansi w'ekitongole ky'Obwakabaka nga mu kiseera kino kuliko n'eddwaliro ly'Obwakabaka eryazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa. Bugaya ayongedde n'ategeeza nga mu kiseera kino we tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tweddiza ettaka lyaffe. Ebiwandiiko byonna Nsubuga by'alina ffe tetubimanyi, newankubadde nga bwe twamutuukiridde, Bugaya ono yategeezezza b'ebiwandiiko babirina naye yagaanye okubitulagako.